Omukazi ayagala okutuuka ku ntikko nga totuukangako nga gwe obigezezaako biganye njagala owulirize. Naawe omusajja anoonya okutuusa omukyala ku ntikko, wuliriza omala okawuliriza kasindikire mukyala okuba yasinga okeetaaga. Waliwo steps 3 z'olina okuyitamu okubeera ng'osobola okutuuka ku ntikko naawe n'ofuna essanyu eryo oba n'owulira feeling eyo abakyala banno gye boogerako. Ekisooka ky'olina okubeera ng'otegeera oba ng'omanya okutuuka ku ntikko tekiriiko myaka. Newoba wa myaka 4, 5, 2 n'oba wa myaka 4, 5 oba ameka osobola okubeera ng'otuuka ku ntikko singa oba ogoberedde bye ngenda okwogera ate n'obikola bulungi. Namba 1 oba step esooka kwe kubeera nga weezuula ng'omuntu. Ate n'ekirala kwe kubeera ng'omanya nti waliwo ebintu ebisobola okubeera nga bikulemesa okutuuka ku ntikko. Ne bw'onaaba okoze obukodyo 89 mu mmeka nga toggyeewo obstacle oba nga toggyeewo biki bikulemesa tuuka ku ntikko, amazima tosobola kubeera ng'otuuka ku ntikko. Sooka weetunuulire oweebuuze lwaki situuka ku ntikko. Obuvunaanyizibwa mbutikka musajja oba ndiko ekiŋŋaana okuba nga nfuna essanyu eryo. Waliwo abantu abamu ng'otandika ebintu by'okwezina batandika okuweweta n'obeera ng'omuntu omufiiringa bulungi ng'onyumirwa ng'owulira amaanyi gakonekitinga ng'owulira ekintu kyekyo. Ogenda okutuuka wakati ng'omusajja akuzinyezinyeemu n'owulira obusungu ne bikutama ne weekyawa. Lwaki? Akuzina bubi. Naye ate omusajja okuzina obubi nze sigenda kubeera nga nnenya musajja. Omusajja asobola okuba nga tamanyi kunzina nga yalowooza byanzina bye bituufu bye njagala kubanga sifuddeeyo kwogera ng'omuntu. Communicate. Osobola communicatinga n'akamwako, osobola communicatinga n'ebikolwa byo. Nti nze mbanga omusajja byankola si byagala, nsobola okumukwata ne mmulaga kye njagala nga soogedde. Bwe banga byankola mbyagala, nsobola okugenda mu maaso n'ekyo kyakola ne mmuwagira n'ategeera nti kyakola nkyagadde. Eyo y'enjawulo egenda okubeerawo wakati mu bintu bino. Naye bw'oba ng'omuntu tomulaze ky'oyagala tagenda kukimanya. Mukitegeera tagenda kukitegeera nti omwagalwa wange kino kyayagala oba kino kye mba mmukolera. Agenda sigala ng'atambulira ku ekyo kyakkiririzaamu era kyalowooza nti kyakola. Alyoka akuzine mwaka ku mwaka nga tosobodde okufulumya otuzzi otusammula nti bannange nange ntuuse ku ntikko ng'abakyala abalala. Ekyokubiri, zuula entikko kye ki. Awo nno we wasinga obuzibu. Abantu abasinga balowooza omukyala okutuuka ku ntikko naddala mu abakazi kwe kufulumya ago amazzi agatiiriika nga ttaapu. Ago amazzi ge mulaba ga njawulo mukko, nzize ngasomesaako. Ago amazzi si buli mukazi nti osobola okugafulumya. Weewaawo bagamba nti buli mukazi asobola naye nze simanyi. Nze okusinziira ku research gwe nkola ndaba nti not every woman can do it because kisinziira ku mubiri gw'omuntu. Okitegeera? Kisinziira ku bwagazi bw'olina n'oyo omuntu gw'oli naye. Waliwo abakazi ng'obadde mu bufumbo myaka 10 naye omusajja wo najja nakukolamuko byakkoze ku olwo n'obeera ng'osamula kyokka n'oddamu okwagala okuddamu okubeera ng'ogafulumya ne gagaana nga tojjukira gwa we yakwata luli n'abeera ng'atuusa kw'eyo embeera. Waliwo abakazi abatuuka ku ntikko mu mbeera efaanaganako bw'etyo naye si buli mukazi atuuka ku ntikko nti alina kunnyaala amazzi ago oba kufulumya amazzi ago n'abeera ng'atuuse. Bw'omala okutegeera nti entikko kye kino omuntu bw'awulira ng'atuuse ku ntikko sisobola I cannot describe it. Kubanga it's a feeling gy'otasobola kubeera ng'onnyonnyola omuntu. Buli muntu agireceivinga bubwe oba agiperceivinga bubwe. Buli muntu akitegeera bulala. Waliwo gy'okugamba nze mba mpulira ng'obwongo tebugatta. Ate ng'ekyo kitadde ebbali. Buli lw'otuuka ku ntikko you get a different feeling. It's not always the same. Waliwo ogenda okutuuka ku ntikko nga bya kiralu nnyo. Waliwo ogenda okutuuka ku ntikko nga biri moderate. Waliwo ogenda okutuuka ku ntikko nga bya mpola mpola. Kugamba byawukana. Feelings zigenda zikyuka oba empulira egenda ekyuka. Katosobola describing nti kutuuka ku ntikko kwa kubeera nga njugumira n'ensanyalala n'empulira nga nze nandi awo ninga kabebi sagala yadde kunkwatako omubiri gwange gwonna gufuuka tense. Ebyo byonna bisobola obbaawo but the real feeling engeri gy'owuliramu oba tosobola ginnyonnyola kubanga buli bw'otuukayo kiba kyanjawulo. Tere muntu atuuka ku ntikko yena agamba nti nze buli bw'otuuka ku ntikko it's always the same. Alimba kubanga it is never the same. Waliwo omusajja lwagenda okuzina nga akuzina n'amaanyi, waliwo lwagenda okuzina nga bya mpola mpola, waliwo lwagenda okuzina nga bwe bityo. Bw'omala okutegeera nti kati ntegedde entikko yeeno awo ojja kuba osobola okwakiivinga ky'oyagala. Namba 3 oba step ey'okusatu kwe kumanya nti bw'oba ogenda okwegatta n'omukyala oba bw'oba oli mu kikolwa ky'omukwano n'ebbaawo gw'omukyala ogezaako okuba nga weenyigira mu kikolwa ekyo.
Owooza omusajja tantuusa ku ntikko gwe wali okeddeko ku makya n'ogamba nti nange kaneeweeyo omusajja wange muwe emmana nange mbeere nga nnyumirwa oba webakawo bwe basi n'obanga omugugu wagamba n'ogamba wange kola ky'oyagala gwe n'olowooza nti ogenda kusobola okutuuka ku ntikko era n'ogamba omwami oyo agenda okutuusa ku ntikko. It is not going to be easy. Kigenda kubeera impossible. Igwe kennyini w'oba towulira tonfiiringa tonyumirwa sisobola kubeera nga nkutuusayo wemba ndi mwami wo. Omusajja waba akuzina gezaako okuchanolinga amaanyi go n'amaanyi ge, gezaako connectinga naye emotionally, gezaako okuwuliriza enkwata gy'akukwatako, gezaako okuwulira omukira engeri gye gutambula, gezaako okuwulira engeri gy'assaamu, gezaako okuwulira engeri gy'akozesaamu ekiwato kye nga tomutunuulire naye nga nsobola okumanya nti kati anyoola zeeno kati anyoola zeeri. Be invested mu kikolwa awo ogenda kutuuka ku ntikko. Bw'anaaba nzina nga byanzina sibuwulira nsobola okumukwata nsobola okukozesa amagulu gange ne mmukwata n'etandika okumukamula. Bw'anaaba nzina nga siwulira bisenge nsobola okumumiima. Bw'anaaba nzina nga simuwulira nsobola okumwekyusiza ne mmutuulako ne nguyisa wenjagala guyite n'embeera nga nsammula. Naye obeera n'omusajja nga n'akakyabali akakuba nga tokyakaagala nga ne byakukuba tobitegera naye nga tosobola mugamba nti naye wookuba si wewo. Dda wano waggulu wano oyisaawo ku musino bw'oti mpola mpola bw'oti ng'omukira ogukutte ng'oguyisako gwe kennyini gwekwatire. Omusajja olaba nga byakola tebijja kwata omukira teeka ppiro wansi eno zizika ppiro bw'oti obeere nga weesuliseemu bw'oti katini ng'osobola okusinziira n'okozesa emikono gy'obulungi nga tegikooye n'okwata omukira gw'omusajja n'omugala gwe beera awo nkulage n'otandika okwesabula enkyabali n'omulaga we guyita n'omugamba bebi awo bebi awo oba oyisa ajja kukwata omukira kukola by'oyagala obeere ng'osammula. Tekiriko ndi wa myaka emeka tekiriko ate n'ekiramu gy'ensonyi mu kisenge mugenda ne muwoza nange nsinina ensonyi kisenge biki oyogera ebyo by'owoza senga biki by'onjogera tosobola kubeera ng'otuuka ku ntikko n'eyo embeera ddiya wange omulungi tojja kusobola. Bw'oba oyagala okutuuka ku ntikko onyumirwe kakasa nti okola ekituufu ky'olina okubeera ng'okola mu kikola ky'omukwano omwagalwa wanyumirwe naawe onyumirwe. Oyo ntikko eva mu kunyumirwa. Tosobola kutuuka ku ntikko nga tuli kunyumirwa. Kati n'atuukayo ntya nga siri kunyumirwa. Okunyumirwa okwo kwe kufuuka intense n'owulira nga tokyasobola holdinga on. Kiringa omuntu okunyonyogera nnyo n'otuuka n'okaaba. Kaakati omukazi basobola omuzina n'atuuka n'akaaba n'okaaba ng'awulira anyumiddwa. Kiringa bw'oseka enseko n'okaaba. Kati ekyo kye tuyite nti I've laughed to my peak. Nsese n'enseka n'entuuka ku piiki y'enseko n'enkaaba bukaabi. Ekyo kye tuyite enseko. Waliwo essanyu erikaabya omuntu ekyo kye bayita essanyu eriyitiridde. Tessanyu nnyumiddwa nsanyuse nnyo n'enkaaba n'okaaba naye ng'amaziga g'enkaaba ga ssanyu. Kyekyo ky'olina okuwulira nti nnyumiddwa omukira oba nnyumiddwa okunzina n'entuuka nga mpulira kati nnina kusammula. Awo oba ojja kutuuka ku ntikko. Goberera steps ezo 3 ojja kuba ng'osobola okufuna ky'oyagala. Bw'ozina akulema okugoberera eby'okutuuka ku ntikko bisiibula ogambe bayibayi munnange nze mbivuddeko biganye sijja kusobola kubeera nga nkola ntya nga neesiba ku ntikko. Byebyo ebyange nsigadde nze senga feeyi 256 temwerabira kusubscribinga kulikinga n'okomentinga. Mukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo. Yeah.